Yes, mukasi akatugera kuba tulekera ekyatulese akawungezi ku lwaliro ate nga bagamba 21st Ultra World bakutuusizaako sema gye tugenda okwolekera. Tugenda kuba tulekera sema egenda kubeera ensufu ennyo kamala ate nga kagenda kubeera kaloko content, genda kubeera kaloko production. Baana bewaffe waneeno obulenzi luweero bukoze bitya bibaka kutuusizaako nga bagamba bakala studios bakutuusaako sema gye tugenda okwolekera. Nina basaamu tule mu kali yetusobola ogezaako kekanya mpozi mukategano kanyenyuka. Bano babayise ba One Circle Films, babayise ba One Circle ate nabo nga begasibwamu olwaliro. Yesi mukutandika yakatandise bwati olwaliro basooka ne bakulengeza ekitundu ekimu ekyali ekyenjawulo ate nga bwesi bwe kifaanana mu kaseera kano budde bwa kumakya era obudde bwa misana. Abantu baba balumbye dda era nga batuuse dda bagenda mu maaso n'okwasaganya emirimu bali mukazi anaamungeremu oba endala. Lino mu kaseera kano waliwo yali akwatikuba okusembera bwe yatuuka ebbali ono n'amusekula, bw'amala omusekula n'amuyisawo n'amuteeka erudda mu ggaali era bw'atyo yamussa mu bbuutu n'aggalawo emmotoka n'eryoka esimbula akapaalo n'ekwatikuba n'etawanyika. Budde bwa misana bino byonna byatuka budde bwa misana basooka ne bakuzaako k'emabega emyaka 5. Kati Rodi yali musajja wa famire ku makya lunaku lumu akeera asooka n'abuuza omukyala nyambadde ntya. Mukyala n'amugamba sofa si wabi naye nga bagamba 21st Ultra World bakutuusaako sema gye tulekedde. Tugenda kulekera kali inspiration kagenda kubeera musical nga bagamba begase na bakala studios kutuusaako gye tulekedde era nga bagamba One Circle Films nabo tebabuze ku mukola akawungezi k'olwaliro njaga weekanye era mu kaseera kano nga bagamba Raise Wallace Davidson yina nnyini sema asookedde ddala eruda nga bagamba bamuyise Nabukeera Sandra agenda kubeera muzanyi abakulembedde era nga bagamba Bazan Bazi nanfuka Shamimu bonna muneeno nga bagamba Lukyamuzi bitazali ni mwahali nga bagamba Nalunga Christine kwagala ne bagamba Namatofulala mpozi ng'ogaseeko ne Kimbowe bonna muneeno nga bagamba Naso Rehema mpozi ng'ogaseeko ne Sana Henry bonna bali musema gye tulekedde nga bagamba Milo Jamix mpozi ng'ogaseeko ne Magi nabo tebagenda kabulamu kuno kona kwanjula era nga bagamba Kironde Moses ne Kiyingi Rashidi bali musema gye tulekedde nagambye tulekera kali musical kali inspirational ate nga Catherine nga bagamba Rush Romeo Gaddafi bonna mu sinema gye tulekedde kuno kona kwanjula nga bagamba Kalungi Betty ne Kisaaki Alice ate tebagenda bulamu era nga bagamba Shoni 26 ye director of photography mu kasinema ketwolekedde nga bagamba Kimbo wa Dickson ate ye omuko abo abateekeramu ddala ensimbi nga bagamba kwagala Amina ye yanoonya ebifo gye twakakwatira ate nga bagamba Rush Romeo yaliko sim designer wa sinema gye tulekedde Rush Romeo eruda nga bagamba muko wa producers kwaliko Kiwewa David ne Kisitu ate eruda nga bagamba ba editor kuliko Rise Wallace Davison ne Kisitu Ali nga bagamba nanfuka Shamimu ate bambi n'akafulumya ne bajja bagamba Rise Wallace Davison n'awandika olugero lwa sema gye bayise The Returner amadda tugenda kumanyani yakomawo nga bagamba Nalunga Christine ne Rise Wallace Davison be bali badekita ab'okutiko. Mu kaseera kano nga tuvuddeyo basooka ne bakuyisaawo erudda tulina we twatuukira omuziki gwali gugenda maaso n'okwajja era enguliko yali egenda maaso n'okwata akati neringa ngeri ya bbaala. Olwaliro ndowooza lunaku lwa baserebu kujja kuyimbiramu bafaani ng'ogasseko ne bakasitoma b'ebbaala eno. Mwalimu ssebo omugagga yalimu awo muziki ne gugenda maaso n'okoona basse njaga weekanye omutima oguyayanya Church girl I go feel my love for you fine girl omutima oguyayanya girl oyo bwe yavaako ate omulala n'akwateko bwe najja
ono yate mu kubiwaraga nga bwe nabagambye nti lunaku lwa kucyakala, lunaku lwa kuba ndongo, lunaku lwa hehe. Abayimbi ab'enjawulo baali bafeaturinze mu kaseera ako, era nga mbutuufu engulikeeko n'ebyaddala njagala weekanye. Okakasa buyo naje bisensanze ebyana bintunulidde bingambye ejeni yalo lunaku twalutegedde konze ekyobola bakamalo sakamadde yenganda bamwe namunyambalidde twalaninde kinda yagamba nti kale bonna nga bavuddewo tulina gwe tugenda okuleeta Kabejja. Kabejja mba Kabejja ate kino yakikuba mu ngeri ndala nnyo. Ne basooka bamwanjula baazi agenda okujja, era abasinga bonna akalulu ssebo kaali kanjawulo ku olwo, kubanga eyali azze baali bamaze n'okumulangirira Kabejja mba Kabejja. Najja n'asooka akoona omuziki, abantu baali bamulindidde mu kiro ky'olwo. Koona basi kale bwese ekyo bwe kyatambula, era bwese buli kimu kyonna bwe kyatambula ekyo kyolwo. Juya twatandise walogo baali basekudde era nga basse naye batuzizaako emyaka 5 buli kimu kijja kitya. Kati agenda okufuluma omugagga yali amulinze, era bafunamu okwogerawo n'omugagga, ebigambo byali bitonotono naye nga kyebika omugagga yali asimye performance ye, yali asimye n'engeri gyakwasaganyamu engeri y'omuziki, n'asooka akwata erudda mu kooti nga bw'omanya abagagga. Namusaba nti bwe kinaaba kisobose bajja ku miitinga batuule basobole okulaba engeri gye bayinza okwongerayo ekintu kino. Kale akawungeezi bwe kati bwe katambula, ekyo bwekise bwe kyatambula, enkeera waalwo yakwateko bwe n'agenda Sekano omwagalwa n'amugamba sweetheart performance ekiro yabadde massive. Okimanyi ne Mr. Cyprus yalabye nga performance yange yakabi, n'agamba nti ayagala kuteera mu ddala ssente, yagala kufuula Kabejja. Ekyo tekyandibadde kibi kuteekamu ssente, naye nze ku nsi ya Katonda kye kyagala kwesembereza kwe kubeera n'omusajja nga mwatiikirivu. Ebiseera ebisinga abasajja nga baserebu si bangu kontrolinga. Ono yamugamba gwe kyoba omanya nakufunanga kirabo, ate nga nnyina kubeera ku kidoka amabaya nimbaya teri asobola kunzigisaako maaso ne waba afaanana atya. Lodi bwatyo bwe yamatiza omwagalwa amugambye ne bwe naafuuka Kabejja ntya, ne bwe naafuuka bakamiliyoni, ne bwe naafuuka babyebekol ojja sigala nga gwe wange. Kati yakwate kuba najja erudda gye baliko, agamba nti yeetaaga okubaako omugagga gwasikana. Sooka ofune woobeerera akangene ndabe nindaba oba gyali nsobola okwogerezeganyaamu naye, mugambe nti oze weetaaga kumulaba. Kaina mu kaseera kano omugagga yajja, omugagga agenda okuzza amaaso nga baazi yaze. Baazi ogamba ki? Naye nga ki ekiganyi kono tewali? Oli otya? Nkulaba ebito bikwasaganya, nsanyusa okulaba. Wandyagadde ofuna ku kyokulya oba ekyokunywa? Nedda, ndi fayini seetaagako ye kale. Owaaye gwe sooka ojje wano eno. Era gwe yayita abamu ku basajja babeera ku kida, abasajja batambula nabo. Waze n'empapula zange ze nakuwadde nti butereevu. N'asooka azimusimba contract papers. Mr. Cyprus, osobola okuyitamu n'olaba we tuyinza okukyusaamu, naye jasi contract gye tukoze ya myaka 5 butaano. Ekyo tekirina kweraliikiriza. Ono yalabiraga ddala gwe
tosobola kikkiriza bayisawo ne bamutwala mu studio yayina ate okulikodinga nateera kirabika omugaga yamulabyemu omulamwa n'amanya senga amusembereza ddala n'amwongeramu bwongezi ka sente ajja asobola okugezaako okukola kyeyeetaaga ajja asobola omutuusa we yeetaaga ziba teziri busa taata waliwo abalala be baleeta bwana ssebo gye bali balina amaloboozi abayimba ng'ennyonza era esaazi wetwogera waliwo omuwala yali mu studio nga mbutuufu akikuba era akikwasaganyiza ddala bulungi nga kitambula bulungi okamala. Wow. Katonda wange mwana sebo yakuba ne producer n'agamba kweri kayimba kali kasufu okuzama ya Katonda wange bali bagezaako kawunzika onagero kawunzika nga mbutuufu ya gwe sokolekekana akayimba nga kakabi mwana gwe olina akayimba akakabi kayimba kasufu. What's your name? Linnya lyo? Lydia? Lydia. Oh, have a nice song. Olina akayimba baba. Really, I've had it's a good feeling. Nkawulidde kwegamba kalina feeling ensufu. Are you for real? Yeah. Just play it for me. Wow. Soko. Era musiri mwalimu abaana abasufu ennyo kamala. Kali bagamba Uganda Ultimate Awards eza 2019. Yo. Welcome to the abantu bangi abali batudde kuola yabagaba banange akawongeza akasufu era ng'agamba olwaleero Uganda Ultimate Awards dancehall artist bagenda gaba kategori ya dancehall artist 19 nominees banominees Turuke Buzz and Wilberforce Buzz and Buzz. And today the award is going to be given out by the best model we have. Bagamba sebo award egenda kuweebwa moda akyasinze ali mu nyumba. Ladies and gentlemen, mami n'abakyala hands up. ngenda basaba musooke muteeke emikono mu bbanga twanirize omukyalo ono akwate ku bajje yaje Ruda Best dance hall artist era ng'abagamba nti best dance hall artist agenda kubeera Buzz and Buzz. Ladies and gentlemen, Buzz and Buzz yawangudde best dance hall artist wa 2019 era yakwate kuba n'asembera yalina okujja n'ekimyulira kye bitu ya red carpet nga bw'olengera yajja n'enakyane basooka bayimire bali katuuti babasimba obugalo. Yes Katonda wange sebo modo abamu kwaba abakabi ebifaananyi byali wali kuba yalina fan base y'amaanyi okamala okusinziira ku ngeri gye yali ayimba okamala twakwate kuba nituddeka kakino bazi ayina abakyala babiri waliwo gw'ayina amuyinamu abaana mpozi ng'ogasseko n'omulala gwe tugenda omanya ebyafaayo bye. Aha. Yasooka n'ayita kawala ke. Oli bulungi nti ndi bulungi. Okay, bw'oba oli okay ekyo kye kisinga. Yes, darling. Darling yogamba ki? Yes, I know. I think I should leave Cyprus promotion. We get one of my own legacy. Ono yagamba nti bwe bituuse mbadde njagala gezaako kuleka Christmas promotion kwegamba ntandika ekyange.
olabye otya Dad? Yeah? That Daddy. so great. ekyo kijja kuba kikolera ddala amakulu Yes. okakasa nti ye Not bad. si kibi sigaana So you must be happy with it. Because you're now his leading singer. That's what I feared at first. yagamba sigaana wabula sikiwa nti promotion company gyobaddemu eneesobola okuleka kubanga kati gobadde leading singa waabwe era ng'obadde obayingiriza sente eziteekanika kati ogenda kukola otya How long will I be dependent to Mr. Cyprus? ono kyava agamba n'amala bbanga ki nga ngenda maaso okubeera dependent eri Cyprus nandibadde alisirange ntandika okubeera independent neetaaga alisirange neekolere ku ssente kubanga akaddeko kumukolera nako kaweddeyo Enough to him. osegeera Dad, you're right. oli mutuufu Take that Cyprus promotion and you're eyo Cyprus promotion sijagala ng'ogasseko n'omukazi gwe baakuwa ate oyogera bw'otyo Not bad people. bali sigamba nti oba babi mwana amugambye nti n'omukazi gwe baakuweerayo oyo kirabika abaana bamanye ebigenda maaso mu Cyprus Records Rodi agamba nti yeetaaga alisa atandika okubeera independent yeetaaga atandika okwerowoozaako kwegamba omusajja amukoledde sente ekimala yandiyagadde akole kasente ke kubanga tesaazo otateekeddwa kubanga yeekolerera ayina abaana ayina family akasente kaakozeeko nga akyakalaaka ke kawedde kati saawa yakolerera family naye tosobola kukolerera family ng'ate bakozesa bukozesa kiba kitegeeza oteekeddwa okubeera independent osobola oteekerateekera family oteekewo emirimu abaana bo gye banaasangawo nabo basobola okugezaako otambuza thani okubanga bakozesebwa bukozesebwa ate ng'akaseera kano kyali kyangu kubanga abaana abayigiriza emirimu gye yali ali mu kaseera ako naye yali tasobola bayigiriza mirimu egyo ng'ate olwedi naye bakozesa mukozese nga bagamba St Jude Medical Care Center lino ddwaliro nga tuse bali mu ddwaliro waliwo yali agenda maaso n'okujjanjabwa ekizibu ekiriwo pressure ye teri bulungi katonda wasooka olindeko mukama amusaasire wesiwe nga tubuleyo twasooka nitudde bali maka gano waliwo okuteekateekako ebyokulya kwali kugenda maaso